bw'obanga owulira olina ekintu mu mutima gwo nga kigamba nti nno olina ekintu ekirala ky'osobola okukola, trust me, it is possible. Bw'obanga owulira olina wooli nga ka stress kakkuba kagamba nti nno there's something out there for you, trust me, you can go and get it. Don't be guided by history, be guided by the future. History tumuddamu kugenda gwe kuyiga buyizi kugezaako kumanya nsobi we zaali na birungi mu ngeri gye baabikola. Tuli mu bulamu bw'ensi, let us live in the moment, but at the same time we have to be looking towards the future. Future tugitunulamu only to strategize. Bw'ona atunulanga mu future nga teriyo strategy n'emu, tolina kirala ky'ogenda kufunayo, it is anxiety. Omuntu yenna ali wakati w'okusalawo nga tasobola kusalawo kobe ng'oli mu bufumbo. Bw'olaba ng'otuuse wakati tomanyi oba omwami ogenda kubeera naye oba omukyala ogenda kubeerawo, buli bw'obibeeramu bw'oti ng'owulira olina that form of anxiety, olina obutasalawo obwo, ogenda okutandikira nga otandika obutassa bulungi, ogenda okuwulira ng'otandika okukankana. Lwaki? Because your future is uncertain. Tomanyi kigenda kuddako nkya, otandika okutya. Anxiety netandika be bantu b'oli abalwala nga bakuba pressure bakola ki. We are only allowed to look in the future and strategize. Njagala tubeere abantu abalivinga obulamu purposely. Otunule mu maaso, otandika omuntu okuwa programming nga ngenda kuba njagala ki mu myaka 10 okuva kati, ngenda kubeera ani mu myaka 5 okuva kati, ngenda kuba ntudde n'abaani, ngenda kuba mbatudde mu ngaani. Isabtu tewaliwo omuntu yenna agenda kukikolera, ate tewabaawo omuntu yenna agenda kikulima nti tekigenda kusomeza tekisoboka. No, abantu bonna abalina ebirungi okutuuka lwogenda okutegeera nti tebalina mmere ya njawulo gye bala, tebalina kye baawa Mukama, kuba Mukama Katonda tali amandaazi, era tebalina kye bamuyisiza wansi wa mmeeza, ogenda kikakasa nti nno kigenda kusoboka. You might be where you are nga tomanyi nti nno osobola okweyongera because of the people around you. Bakukeera ku makya ne bakujjukiza ne bakugamba nti tekigenda kusoboka. Kisoboka, ate okisobola. Tunuulira Bakaluba. I should be a living example. Saddayo kasookedde nasituka ne ngamba nti nno ngenda kuyimira to be counted. Sirina certificate gye nali nnyongeddeko, sirina kinene kye nali nnyongeddeyo, but you could see at least kye nakola omwaka ogumu oba ogwokubiri emabega. Ogenda okitunula leero, I'm doing it better. Neekolamu omulimu, naawe osobola okukeera ku makya ng'olina omulimu gw'ogenda nga weekolamu nga ggwe, naye trust me, bw'oba ogenda ogukola tewali agenda kubanga akikkiriza. Tewali agenda kubanga akikkiriza. Bagenda kugira nga kakati bakugambye kino nga tekikoledde. Those people who are throwing mockery at you, Mukama Katonda be yakuleeteranga obstacles. Nze natuuka abanga abantambulira okumpi n'embeesonyiwa purposely kubanga mmanyi kiki ekitegeeza omuntu okuŋŋamba nti nno tekisoboka. Abanvuma bazze wano ne banvuma, but they have all gone. Ababeera mikwano gyange omwaka guno omulala bagenda, but I still remain here. Why? I know what I want. I know the principles I believe in. I wake up today, tomorrow, I believe in what I'm doing. It doesn't matter. Their opinion is their opinion. Everyone is entitled to their opinion. Bw'onaatandika okutambula mu bulamu bw'ensi ng'otambulira ku opinions z'abantu, ogenda kugwa obudde bwonna. Lwaki? Everyone is entitled. Opinions are the rarest commodities in the world. Everyone has got one. Bw'onaaba otandika okugamba gundi ondowooleza kigundi ondowooleza, you will never be unique. At the end of the day, you are fighting to be unique. It is as simple as that. Byenjogera wano olwaleero saasobola kubimanya nti nsobola okubyogera emyaka 3 emabega. Nti nsobola okudda mu maaso ga kamera and I vibe for 2 hours. Today I'm doing it with comfort. Lwaki? Lwakubanga nkyagala. I took time to read about it. I took no one to tell me that I couldn't do it. Bajja wano ku social media ne bagezaako okunkuba. Lwaki baasirika? Why? When they see you progressing, when they see that it's real, they start laughing at themselves. They smirk. Nebaga, oh maybe. Genda ense egenda kukuba. Bwe naakulaba ng'olemeddeko ejaga, well, ono tumuleka ayitawo tugende tufune falo omulala. Tugende tugunda oyo.